kati nfuna omuwala mwambias nenfuna boda wallahi nalina emitwalo egi 5 nalina emitwalo 5 mu mpale kati akawala nkamanyi kagenze na radio moze radio ebyaddala akawala kali kamanyi kali ne radio kati akawala nga nkateeka ku boda nakangamba radio tewaze na motoka konza motoka wizo yagenze nayo sitegedde kati awo nga ntegedde nti tekankoze eki tekantegedde nzaani kwaba singa bamanyanga nti MC Abe munnange omuwala atusula twekalakata ekiro kyonna omuwala nga anyumirwa kumakya obudde butuuka omuwala okumanya ali musiru nga ngamba sebu gwe radio radio zukompe transport ngende engeri gye naliko akenga akatinitini angova n'ebyokwekalakata nga mpulira nkooyi kyeva mugamba kati nvaako waya kuba ekyenda nali nkyagala nali njala zange ejjuka ebiseera ebyo nga kufuna emitwalo 4 nga ngamba omuwala ono kansibero nakuba omuwala olugala ennyuma omuwala ng'alina ssente emabega ng'omuwala ssente azitadde mu bbina amazima gennyini namukuba eŋŋumwe paka ku buliri ng'ali bwereere nno jjukira nali nakamala omukalakata ng'akyali bute namukuba ekiŋŋumi n'agwa ku buliri senga ebwayiise awo mu Katogo zone eyo sitolo ogijjukira senga Kuwaliriza ku Bransky Livets YouTube channel amanyanze MC Dero ndino omugenya agenda babe yanjulira olunaku olwaleero njagala episode eno giweereza ku bantu abakuba ebbaala nga gwe mission yo yagenda kuba bbaala n'ofunayo gwolonda n'omutwala ewaka omwami ono y'ensonga y'emu aludde mu entertainment industry aludde mu bidongo mukubi wa bbaala mulungi atabadde MC mu Ndiyoki buli wamu baddeko video z'abayimbi njagala kufuna ekintu ekyo mu ggaali z'abayimbi so nfuniddemu omukisa mungi nnyo ku kigambo ky'abakazi bagamba nti by the way naawe kankubuuze ggwe ali eyo andaba ebbanga ly'omaze nga obeera n'abakazi oba naawe omukazi oba omuwala ebbanga ly'omaze nga obeera n'abasajja simanyi mumpulira ndabanga omuzindalo gwange agubise mumpulira banakuwulira ne kasoke ntetenkanye naye nti ngusembeza kumpimpi kuba nkimanyi mutima kankuyambe beka tebampulira bulungi eddoboozi liyinza obba ewala kale kakati nkomi wali eri nti waliyo omuwala ali eyo nga oyina abasajja bangi naye nga tobafunyeemu nabawo omuvubuka ali eyo b'omusajja nga naye oyina abawala bangi naye nga tobafunyeemu kubamu akafaananyi era lowoozaamu olowooza singa ebbanga ly'oyagalidde abawala oba abasajja singa essaawa eno okwata ekitabo nga buli musajja akuweereza omutwalo gumugumu ogw'ensimbi singa oli mu ssente mmeka kubanze wembalamu singa ndabika ndi mu miliyoni ezisoba mu 14 singa buli muwala gwe mbaddeko naye asobola okumpa omutwalo ogwo ku mobile money oba ku akaunti yange ya banka singa nyinawo miliyoni nga 14 sijja gamba 10 naye zisuka mu 10 kati gwali eyo singa oli mu ssente mmeka ako kakulekedde musajja wange shamakuru ssente mmeka musajja wange trigger ssente mmeka nyawo musajja wange omulala panda kubanga nze omanyi kwenvudde okugamba ekigambo ekyo oba okubuuza ekigambo ekyo nze nakola ebiseera twakolera Kalyoke nali muto naye nga ndi muvubuka muwagguufu ndi muwanvu ate nga n'ekiwago kyange ngolabanga omuvubuka omukulu naye nali muto mu myaka nali muto naye mu ndabika nga ndi mukulu kati ng'ekintu ekyo kireetera nnyo abawala tinali kavuka kalungi banne nali kalungi olaba ndi kalungi saawa zino mu biseera ebyo 26 25 27
ebiseera bya Niigiina byonna ayya bakubiranga Niigiina ani ajjukira ebiseera ebyo nga kisaawe kiramba kijjula ne bateekamu zitenti kati saawa ez'olweggulaawo ng'omuziki gukuba omuwala okwata bukwasi ku mukono ng'omuzza amabega waaki wa tenti nga mugenda mu maaso n'emikolo kakati ebiseera bizze tukuzeekuzeemu karaoke atandise awo karaoke abuumiza ojjukira Niigiina yasooka karaoke obadde okimanyi Niigiina yali waddako ku karaoke yes karaoke yali yatandika naye nga si watutumu nnyo ngera amabala matini agakola karaoke kati Niigiina nga yasinga ennyo karaoke yakuba nnyo mu biseera nga Niigiina ne gwenjogerako abamu tebamumanyi bamanyi Niigiina bino esando Niigiina gwalinga mukolo Niigiina gyalinga mikolo nga gy'amaanyi era ng'abantu bano aba chairman bakansala baani nga be bategeka emikolo egyo ebiseera ebisinga naye banka ne ziraba nga Niigiina etabuse banka ne zibiggala era essaawa eno tebikyaliwo naye biseera bya Niigiina ebyo twali bavubuka mbooko nvuumuulo nga tukikwasaganya kakati biseera bya karaoke bannange twegatta negatta era wondaba nga ndi musajja mulamu Mukama Katonda akuuma naye yakuuma nze MC Abbe Kamana once again yankuuma kambanyumizeeko ka story sijja banyumiza nnyo story z'abawala bonna bezendaba naye nyina omuwala omu ambiance eyo yankolera nnyo ku kigambo ky'osomba abawala nankulabye eyo ambiance Bukesa eri awo wakati wa Bakuli ne Nankulabye kati akatundu bakayita Bukesa Bakuli ku bitaala then ne Nankulabye ku bitaala kati wakati wa Bakuli ne Nankulabye bayitawo Bukesa ambiance eri awo ambiance ebiseera we yatutumukira ennyo we yakubira ennyo 2013 2014 kwa ambiance etandise kuggwako 2015 okuzikira kubanga tekyawulikika nnyo 2015 2017 nezikirira ddala covid ne okutandika ne 2013 2014 2015 awo ngegenda ezikira bannanga abaana ba side eyo mbatumiddeko nnyo mwenna we mba mukyanzijukira MC Abbe Kamana once again ebiseera ebyo natambulanga nnyo ne MC Kapale kubajjukira MC Kapale yaliko nga Kapale yaliko ebiseera ebyo 2012 2013 2014 Kapale yagwako 2015 okutandika ozikira Kapale oba ondaba ekyo nkimanyi okimanyi ogye emyaka oba ebyo ebiseera twalinanga akamotoka banene labidde bakayitanga batya kakibina kibina nga ketutambuliramu Kapale yakagula yali yakagula yasingayo TV ye nasingayo nasonda n'obusente n'awaayo waliwo kyali waffe bwayisaawo yakamuguza kakati munnange akamotoka ngamotoka agivugirako kusingayo TV ku musingo gwa TV ebiseera ebyo nga okwevuga eno mwana atunga ebiseera ebyo mwavu naye ng'abantu bamulaba era bane Miles Lwamiti webale nnyo wakwata nnyo ku Kapale lwakuba nti simanyi oba Kapale akikujjukiza n'akikugamba Miles Lwamiti yafuula Kapale kyali kale y'omu ku abo abamu ku ddaala kale amadaala Kapale kwe yalinnyira n'aba nga akola erinnya Miles Lwamiti kuba ebiseera ebyo nze Kapale kyenzijjukira nti twali naye mu karaoke mbwa MC buno bwa stage mu kuzunga naye munaye twalwa naye kukakana ngeno labanga Miles Lwamiti amukwasaganyiza walingawo ebiseera ebyo gye bayitanga embaga y'embaata ku Bativale ogijjukira oba giwulirako Bativale theatre kati embaga y'embaata Miles Lwamiti nga yaleeta kamera ya Bukedde TV Lwamiti ndowooza ebiseera ebyo oba yali atandika butandisa okuyingira mu Bukedde ng'aleeta Kapale nga okumuwamu chance oba abeere nga akwasaganya show kati Kapale mbaga y'embaata awo we yafunire omwami yali akwasaganya embaga y'embaata bamuyitanga ni mwerabidde n'abanga bakwatagana n'amuweera ddala chance okubeera nga ajja kati embaga y'embaata ne bagijja eno yali yasooka side eno wansi ne bagizza munda mu theatre Kapale naye nga yaliko yakikwasaganya kati
ebiseera ebyo sijja mbozi gimalayo yonna ebyo ebiseera kati kansoke nzira ate ku ambiance. Ambiance tuline kapale wange naye nga we tujja nga ebiseera ebisinga mbeera nnyo eno mu shisha area waggulu ku side eno ku balcony awo nga we neetegera era njagala nnyo okubeera eyo ku shisha area olw'ensonga nali musajja muli wa bukoola nga embeera ku balcony tebansumbuwa nnyo naye ng'obukazi bwagala nnyo okujja bane rediyo nga bankazaako lya rediyo moze rediyo balaba omufaanana balaba akavubuka kafaanana moze rediyo bane ebiseera ebyo saalina buviiri bwe buti nalina dredi nga za rediyo zennyini kati nga ondaba ogamba bambika rediyo kati nga kyekyo ekindeetera obuzibu kati kansooke nkunyumiza omuwala gwe nasooka okufuna mu ambiance. Nafuna omuwala mu ambiance story ya baala kibuuzi kya baala gwe nakyagera mu bibaala naawe kenyini asuubira okubeera ng'ogenda mu bibaala naawe yali agezeko mu bibaala byennyumya nsuubira okimanyi obimanyiiko oba wali olabeko kyaliyo kati nfuna omuwala mu ambiance nziruka wa kapale kujjukira kapale yatulanga nnyo abagendanga mu ambiance namu baliko bakyali ba kapale yatulanga nnyo ku kawunta era nga abeera mu ambiance abeera ku kawunta oba ku DJ's box omulyango awo oguyingira mu DJ's box kati ng'eno mu shisha area ajjayo nga tufunye obukazi twafunanga ebiseera ebisinga obukazi bubiri oba nga nze nfunye kamu oba nga yafunye kamu kati kyali wange oyo kapale MC kapale nze nva mu shisha area ngenda ku counter muga mwana nfunyeeyo koye katwale mu motoka kati mbalamu era mmanya juka na twalina enkola yaffe nga wabata funye nga nze wemba nfunye tutwala bameka babiri twala babiri ye yanyamba n'entwala ewuwe n'enkalakatira ewuwe kakati nze nange waba afunye oluusi ebiseera ebisinga teyatwalanga wuwe wakalaba nga tekalina amakulu kajja kumulabisa okafulumya ng'akatwala wange kuba wange walinga kumpi bwayise wali ate nga yeye asula wala kati munnange kwolwo nakibazaamu okatwale mu motoka ya kapale nenkigaana nenfuna boda wallahi nalina emitwalo egi 5 nalina emitwalo 5 mu mpale kati akawala nkamanyi kagenze na rediyo moze rediyo ebyaddala akawala kali kamanyi kalina rediyo kati akawala nga nkateeka ku boda nakangamba rediyo tewaze na motoka konza motoka wizo yagenze nayo sitegedde kati awo nga ntegedde nti tekankoze eki tekantegedde nzaani kwa abasinga bamanyanga nti MC Abe oba bamanyanga nti ono yokyali atambula ne kapale abasinga bamanyanga nti ndine Abe naye kati kano kasaka agamba rediyo teze na motoka banno baliwa konze wizo yageze ne motoka simanyi oba balazeewo bamanyi ogipakulawo kati temanyi bali mu byabwe ne tofayo olinya ku boda tugende kati nga wa boda mukuba akama tugenda bwayise nga avuga mpaka bwayise ekirungi nankulabya ayise waletti akiridde ku Chase Johnson anyiwesezza ku Sapolo kagwa mpaka bwayise kyanyamba ebiseera ebyo nali mpangisanga kikomera ate nga kirabika bulungi nga kya black eno wabweru naye ng'eriwo oyingira munda muyingira gali makaye oli n'agafuulamu amayumba g'abapangisa ebyali ebisenge kati munne nga tuyingira tutuuka nga mugamba it's okay yingira nga ndokingawo bulungi oluggi nalina emitwalo 5 jjukira nsasulako wa boda zali siringisi zali nusu kakaaga okuva ku ambiance mpaka bwayise nusu kakaaga kitegeeza ku mitwalo 5 osigazaawo emitwalo 4 mmeka nenkwata 10 nenziteeka wano mpale yange ya jini nenkwata emitwalo 2 nenzizingazinga bwe nenziteeka mu kasawo kana akatidi akajini nenzijjamu empale nenkalakata kati omuwala ng'omanya abawala abasiru kyokka omwana no yali muwala mulungi banaye muwala gwe oba gy'olinga ondaba oteeka oba onzijukira omuwala yali mulungi era nga mbulidde n'omulimu gwakola omuwala yali Nansi ng'akola Kibuye ekibuye wali olina kiliniki gy'okolamu
ngokola nga Nansi omuwala mu bulungi bwe mu kala ye ey'obweru ebbere tutu ayina ebbina nga muwala bambi mulungi naye ndowooza bino binansi bye bajja oba baali bakijja embalala oba baali bakijja ewa naye nsubira kijja laba vidiyo eno munnange omuwala atusula twekalakata ekiro kyonna omuwala ng'anyumirwa ku makya obudde butuuka omuwala okumanya ali mu ssiru nga ŋŋamba sebo gwe rediyo zukompe transport ngende engeri gye naliko akenga akatinitini angoova n'ebyokwekalakata nga mpulira nkooyi kyenva mugamba nga mpulira nkooyi ogira olindako kugenda zirino ssaawa mmeka agala genda ssaawa zalinga 2 ez'okumakya twali tuzze essaawa nga 9 ogw'ekiro munnange omuwala ng'akola ki nga ŋŋamba ŋŋenda konzira tewali buzibu mpereza empale eyo ng'agimpeereza nkebera mu mpale nga temuli ssente mulimu 10,000 ziri zewafumisa wali mu kasawo nga tezirimu emitwalo 4 bwebiri ebiri bubiri bwekutte webuti mugamba sente ziriwa sente zinaze nazo nzijjukira nti azezo sente zibaddemu nze sola kubba wallahi nga nkebera muwala nga siraba sente nsumuludde enviiri yali asibe wati paafu ng'omuwala siraba sente nga nkebera omuwala buli wamu kati nkyali mu nju tuli babiri nga mwambula engoye zonna jjukira abayaayi balina engeri gye batereka sente muno nambino bitogi muno ne mukiwato nga nkebera engoye empola zonna nga muwala temuli sente kakye nakola ne ŋŋamba omuwala omanyi jamu engoye nziremu nkukalakati sente olabika zitadde muki mu kasolo nga nziramu nkalakata muwala nga nkalakata muwala siwulirayo kantu eno munda siwulirayo yadde akantu oba akakaluba ngamba omuwala ataddewa sente zange kati nvaako waya kuba ekyenda nali nkyagala nali yala zange jjuka ebiseera ebyo nga kufuna emitwalo 4 nga ngamba omuwala ono kansibero nakuba omuwala olugala ennyuma omuwala ng'alina sente emabega ng'omuwala sente azitadde mu bbina amazima gennyini namukuba eŋŋumi paka ku buliri ng'ali bwereere nno jjukira nali nakamala omukalakata ng'akyali bute namukuba ekiŋŋumi n'agwa ku buliri senga ebwayise awo mu Katogo zone eyo sitolo ogijjukira senga abeera ewa mugenzi Roni kwaga amaka pimpina MC pimpina nawe eyo sitolo ogijjukira ba MC kimwengedde oba waliwo DJ anyawo gwe twalinga tusula naye awo DJ Ize eyo sitolo ogijjukira DJ Ize wenansana ku Big Zone eyo sitolo ogijjukira bangi abantu abaaliwo nakuba omuwala mala okuba omuwala nkonkona bakyali bange bonna mu luwu mujjukira gayimakaye kati bino ebyali ebisenge bye byalingamu abapangisa kati nga ffena mu kikomero omwo tuli babidongo mwalingamu abakaliyoki mwalimu ba DJ mwalimu ba MC mwalimu ba nesenga nanyi Land Road naye nyini yali muyaye kati ngamba konkona boy ekiwala kibadde kibye sete zange ndadde njagala mwena mu kikala kate tukibonereze kati bonna enamba esinga bonna nga balina abakazi basuzizza obukazi kyekyataasa omuwala oyo nali omusango omusalidde gwa mukalakata fenna kati munnange senga agamba kati ekyo kyenali omusango nali njagala embonereza endala kumujjako akasimu ke yalina akasimu kabipeesa nga kalinga oba kali ka aitero aka red ningamba senga akasimu ke sigena kamudiza ko senga akamudiza akasimu ke kasito omukubye mpozi mumwongere oyongeremu mumuleke bagayi bakuba omuwala bane muwala golabe konzijukira sikujjukira linnya naye nkimanyo laye kajoli bakuba omuwala emisipi nenkuba omuwala omugongo guno gona ne gusala ne tumwengo ne tumugamba yambala engoyo otambula ogende naye yatambula nga talina yadde ebibiri akubiddwa ekirungi tetwakuba feesi mugongo guno ne bino ebinyumanyuma kuba twasooka mugalamiza ne tumukuba entandaalwe ne muwala ali mulungi omulanga mweru munyankole
kati eyo story ewedde kati waliwo ate story endala ono ye namujja era naye namujja mu bbaala omuwala ono namujja wa ono gwe mateeka ku ntandalo ye tewaddamu mulaba saddamu mulaba mpaka nakati saddamu mulaba mpaka nakati kati ono omulala ye namulonda bambi ku Beverly Hills ekansanga njukira nalinga nkolera nnyo ku bifo ebyenjawulo ebyebbeeyi ebiseera ebyo namujja ku Beverly Hills ekansanga omuwala ono ye nali no mulese ebbanga nga mulese ogwo gwali mulundi gwalinga gwa kusatu ng'omulaba buli wembeera nga nzize mu Beverly nga mulaba kati munna nga muntu wange mirundi ng'esatu ku luno kati nga nyina omuze omuwala emba nsiibye naye mu nju ngeteekwa mba nkimanyi nti nja kujja naabe mugulire obuchipusi wali eriwe mbamu ne ssente tugende tuddeyo ku show gye mba namujje oba si kyo tugende ffenna ku show endala gye mba ngenda okukola yenkola gye nnakolanga naye nga emba siina ssente nkeera bulungi nenkuleka mu buliri nga weebase nenkuggalirayo mu nju nengenda mubakyaliba nga oba makerere oba uwo oba bwayisaawo wennyini nga muntu amusibidde mu nnyumba nga nkusibiddemu ennyumba nga erimu ekinaabiro toyireti nga temuli yadde ekirimu ebinaabiro toyi biri bweru kati watuuka okwagala nti ayagala ofukako ng'ekyo sikirowoozaako olw'ensonga nti nalinga oluusi nalinga ndi kumpi amanyi nti anja kujja mulingizeeko ŋŋende kati nga emba ndiyala mulekamu kati kwolwo nalekamu omuwala nga ndiyala nga siina adde ekikumi kati nga mmanyi nja kozesagana amagezi ga bulijjo nzije ku lasiti ssaawa nga 12 omwana namulekamu ssaawa zaalinga 3 ssaawa 3 ez'okumakya ye nenkomawo zaali ssaawa nga 1 12 awo nga bugenda wungeera nkomawo nyambala sifaayo ngenda ku show nkomawo ekiro n'ebyokulya byange ndya naye ng'enju ewunya n'omuwala era twakomawo omulundi omulala n'omuwala ne twekalakata kati kwalo nali nyinamu kasente ne mwa transport n'akola ki n'agenda nange enju mpulira enju ewunya sifaayo olwo wakomawo n'omuwa transport n'agenda enkeera y'olwo mpulira enju ewunya nga yagenze nadda kati ennaku ziyitawokko ngenda kwebuuza enju ewunya ebintu byewunya nga si mmese kuba emmese erina ekiwoowo kyayo ekirala ne suwegi naye alina ekiwoowo kye ekiwunya kyonna kyonna biba n'ebiwoowo ebyenjawulo naye waliwo ekiwoowo nga kikubuzaabuza ng'ogamba oba kiki kati kyenva neevamu ne nga kanoonya ekiwunya mu nju muno nanoonya ne ntinkula engoye zonna nenzigyayo ebisawo nenzigyayo nga siraba kiwunya kati mpaka omutima egwaŋŋamba keberako omunzoba nga waliyo akabaketi oba kewafukamu omusulo mbikula ebbaafu zonna nga nkalu nga temuli kirimu niŋŋamba kyenva nzigyayo omufaliso bwe nti alina ekitanda kyange nga kiyabbo mulimu obuti buno we buti nenzigyamu akabaawo okukebera eri wansi w'ekitanda nga waliyo ebipapula by'amawulire biri yabigatta bw'ati n'azingira mu bbi omuwumbo omunene guli omuwumbo singa nagusanga oli omuwala banne singa nagusanga waali yandimbuulidde nga munene ng'aguzingidde mu kipapula bw'ati kubanga nagambira nti yeye ebiseera ebyo twali tuleeta abawala bangi naye okuva enamuleeta nempulira ekivundu ekintu ekiwunya mu nju saddamu kuleeta nga njagala nsooke nkola eki olongoose enju banneyo omuwala yaleeta bbi omunene mu nju okuva n'olwo saddamu kukola ki saddamu kulaba muwala naye ekintu ekyo kyankuba wala nnyo okumanya oli omuwala yali alese ekisiraani mu nju era wayita nambale nandodi natandika nga okummanjabanja ate n'omuwala siddanga mumulaba omuwala oba baali bamuyita Siteera erinnya sirijjukira naye yonna gy'oliwa oba ondaba muwala gwekyo olabika okijjukira omuwala yaleka omuwumbo mu nju ebyaddala so nfunye abawala bangi ab'ebyewuunyisa
olala nafuna omuwala ku Facebook ono yena mujja ku juzi mu covid wala mwana ngate yali mwango omuwala yali banange simanyira sirimwerabira banga lemaze mu bwenzi bonna abawala olonda balonde ya abawala basingira buli muntu yena namwe abali mu bufumbo namwe abafuna abawala kuba kulonda omuntu gotasanze nti neighbor wammwe kwa omuwala gwe batalonze yoyo nga neighbor wosula oba wokulidde yoyo nga mukola mwenna oyo batomulonze n'omuwala gwolonze oyo gosanze mu kirabo oba mu bbaala yo gosanze mu restaurant wogeze yo gosanze mu kkubo mu taxi ku boda okimanyi ku boda bakwanirako nakwanako omuwala ku boda waliwo boda ennaku zino zikyase nnyo zisomba abantu abaaba babiri ziri nnyo ku luguudo Nateete ziri nnyo ku Ntebe Road ziri nnyo ku Salama Road ziri nnyo Bwayise Kawempe ziri boda ezo ziri ku buli kitundu kyenkana zitika abaaba buli kitundu ekirimu omugoteko kirimu boda ezo otuula nga bakwongerako kati osangako omuwala nga atudde nawe n'otuula ne muvuga okuva wano mpaka wali n'omugaje baleko nnyabo kulikayo ku mulimu kakati ogenda wanti ngenda wakane kakati nga mbadde njagala kanambako tewali buzibu abamwangu waba muzibuzibu nti nga oyanguye biki sinamanya n'amannya go nga weeyogerako nze Abe MC mbeera gindi naye mbadde nnyina gye ndaga kati nkwagadde tubeere ffenna omuwala ku booda okwo kwennyini olumubuulira gy'olaga ng'omugamba mbadde njagala tugende ffenna oba osobola tugende nga mugenda nze nakwanako omuwala atali omu babiri ku booda okwo tutuuka nali ngenda kukolera wa kireka waliwo akabaala kali kireka ng'olinga kirira bwoti ku kisaawe ky'Ennamboole awo nali ngenda okukolera naye nga nva bwayiise kati nalinnya takisi mpaka takisi yansuula wa takisi erina we yansuula wano ku katale wano nga tonatuuka kireka waliwo akatale bakayita wano wali University ya Mubs Nakawa kati takisi yansuula awo ne zino takisi eziteka abantu mu makubo kati ntambulako mpaka mu maaso sanga boda zine ku stage ezitika ababiri embuuzo lagako nze ngenda awo kireka ko ye tuula ziba bbiri konzi tewali buzibu mbange natula naga tulina buzibu ntekeko omulala konze ng'ateekako omuwala bwe yateekako omuwala nga nkwana muwala omuwala yali agenda bibye mwana mama omuwala nga mukwana mpaka ku bbala gye nali ngenda okukolera nafuna omuwala olwafuna omuwala mala omutwala gye nkolera nga nninda namukola omuwala so yali tanywa na mwenge nga mugulira ka soda serebye soda yali wa nusu olu yali wa 10 nga mugulira soda nga anywa soda mpaka nga mala kaliyoki wange kuba ebiseera ebyo nali wa kaliyoki nga muteeka ku boda nga muzza waka tutuuke waka omuwala nga mugamba munaye anti obimanyi nze sisula mune mu ngoye nga naye yeeyambula nga mukalakata nakalakata omuwala kati oyo si yekka juzi mukobi bangi mu mbeera eyo twafunamuko ku muwala nga mulwadde abalwadde nafuna bangi sijja kugamba nti mulwadde kuba wali tokebeza saakebeza ku muwala ate saakozesako kapiira era nga nyina omukisa nga nkozesa akapiira oba kondomu nga ntuuka maaso eyo nga njijjako kati abasinga abawala temukimanyi naye nga abalenzi abasinga bakikozesa nnyo okimanyi ekyo nti bakikozesa nnyo abavubuka nawe oyinza oba wali okikozeeko omuwala obeera omukalakata bwoti nowulira nga tebikuwoomera omanyi kyokola omugamba teekawo nkunuune teekawo nkukombe wansi kati obanga agenda omukomba bwoti mulimu abawala abatagala bakomba oba banuuna atandika okulwanisa ndeka naawe atokkirirayo eyo kati wano mukulwanisa wofunira gapu n'ojjako ki advantage eyo abavubuka abasinga gye bakozesa najjako akapiira kati wano muntu naye tonnuuna kati nga okomawo ng'omuga kale kambiveeko ng'oguzzaayo
olumaguza ngo osabula ng'osabula omuwala agenda okubuuka nti wajjeeko akapiira ng'olede naye anyumirwa ekivaamu ng'abivaako nga gwe okimanyi nti ndidde mutwe ekintu ekyo kyannyambako nnyo nazaalayo n'omwana mu kintu ekyo era nyina omwana gwe nazaala lwakuba simwekakasa olw'ensonga nti omwana baamutwala ate ne bamuleeta ng'awezezza emyaka 2 mbu mwana wange so maama oyo omwana simujjukira linnya naye nze erinnya lye namutuuma ye Nabbosa Rehema erinnya lye namutuuma ewamundeetera naye siddanga mumulaba katuli myaka ndowooza giringa 10 oba 11 so omwana oyo obanga okyaliyo n'ondaba mbadde nsaba omuleete omugamba omunoonyeze taata we gyendi mujje ku taata omukyama omuwala oyo ate oyo gwe nakola olwo olubuto namujja ku keke ebiseera ebyo nga ffe twaggulawo keke biiki ogimanyi producer wene show nze kubuulira mazima ku keke biiki gye najja oyo omuwala oyo baali bamuyita Jackie kyali kiwala kirungi nga kirina amatama kirina ebitumbwe kinene kinyirira nga kiwala kirungi nnyo baali bakuyita Jackie leeta omwana wange Jackie nakuba omutwe atotegedde nakalakata nga totegedde n'ofuna olubuto naye naye kanyini n'olaba nti tokkiriza nti nze taata w'omwana oba nti obuusabuusa nga nange era wembuusabuusa wali totegedde nti nakuba mutwe kati kanveeyo eyo yonna eyo mabega ezo zonna sitole z'emabega kati kankusembezeeko wano mu covid bananga abakwana abakazi ababeera ku Facebook ababeera mu gurupu za WhatsApp abakazi ababeera ku Instagram abakazi bojja ku mutimbagano soka wetegereze mukazi kigogenda okwana wetegereze bifaananyi ki before mu meetinga goyino soko gendayo mu meetinga siso si yajje lunaku lumu mu covid jukira bi covid ebyo biseera nga tusiba waka tetukola tubayala tetuba na sente nga buli omu surviving iya engeri gy'okubeeramu ne emitwalo ebiri oba omutwalo mu mpale nagenda nenko ate ebiseera ebyo nali ndudde okukalakatanga ndudde ayayayayaya nga ntaawa kati ngenda nkwana omuwala ku banaye omuwala ali muto mulungi nga asala akaviiri bw'ati ng'olabira ddala student omuwala nga n'ebifaananyi ebiri ku gundi si bingi nnyo ku Facebook account nga si bingi nga kuliko ebifaananyi nga 4-5 naye nga twogera wano mu bigambo jjukira Facebook ebiseera ebyo mu covid nga yekyaliko era okimanyi nti TikTok ne WhatsApp zikutte nnyo after covid covid twakozesanga nnyo Facebook kati munnenga nkwana muwala lumu nga mugamba jangu nkyalireko jukire wange nali mpangisaawe bwayisaawo ku Chase John awo ku Happy Hours ekyengulu awo nga wakayita ku Chase Johnson awo ekazo ebiseera ebyo nga wangu kulagirira muntu kituka ku Chase tuka ebwayise kwedeni yambuka ku Chase giyite ku katini Happy Hours kati ku Happy Hours kwennyini wowetera uba wakaweta waliwo ekikomera ekya black ekyekikomera mwendi otuuse nti gulawo ekikomera gulawo ka gate yingira omuzigo gogenda osooka okutunulako gwe gwange omuwala ngajja nze ndowooza muwala muto mu bifaananyi nga wenkola ki omulaba bannanga omukazi yajjira mu kitengi nga mukazi mukulu mu covid byenjogera bya ddala n'omukazi ate woba ondaba maama akawunti yange gye nkyaliko eya Facebook MC Abe Kamana yenze omukazi yali mukulu myaka ndowooza nga 6 myaka nga 6 ku 7 nga mukulu ng'alina mu kitengi bino ebyedda nga ataddeko n'ekitambala ku mutwe owulira naye okumanya nayina ejjakirizi nakalakata omukazi nga ndi yala kati nga manyiwe namukalakata mu bukulu bwe ajja kundekerayo oba ekizike nga manyi ajja kundekerayo oba ekyebiri obwavu bunzita ate nejjakirize eryokukalakata nga mpula njagala kukalakata yuga abakazi baali babbula
ebiseera ebyo abakazi bali Yesu babafunanga olw'ensonga buli omu yalinga yala naye nze saabafuna munnange nga nkalakata mukazi nga tetwogedde nakombo oba nti twayogeranga nnyo ku gundi Facebook kati munne omukazi olwamala omukalakata baze teyampomera teyalina mazzi ogusolo yalina ogusolo ogunene gwali gunene ayina ekibuto omanyi bino ebibuto bino eby'abantu nga muntu mukulu ogulubuto guliko enkanyanya gwekolamu weguti amayengo ng'alina ogubuto agabeere gayiika buyiisi gati ebbere ng'olikwata muliyita ne mu bituli muno eby'engalo nga talina makulu olwamala omukalakata bwe nti nenfuluma katwagayi kyali wange avuga takisi nalinga maliriza mbeera wakaawo nebwanga nzikira wali wa parkinga olweggulo obwo obudde nga abeerawo nga nyuse kati olwamala okukalakata ngenda nyumiza kyali wange twamuyitanga babayisa ebwayisa awo nga nyumizako babayisa genda olaba omukazi wenva okukalakata wabulawo otuukayo nobanga naawe wandyetaaze naye ng'okalakata babayisa akisanga kitudde bwe kitisebo nga kitudde ku buliri ng'omanyi ng'omuntu alindirira ng'omuwala omutombu sebo akalakatiddwa muto munne mbwalindiridde mbumuwe transport bannange babayisa yankubira nanga sebo omukazi omulese tomuwadde transport katoyagala nkole nti konze kigobe kigende babayisa n'amugoba omukazi n'agenda n'ajja n'aŋŋamba mwana mugobe naye nze olumaze omugamba nti genda oli alina gy'alaze nvuddeyo buvi kyaka omukazi yeyeggaliddewo n'agenda mwana wa maama eyo yokka ye sitoole gye naakasembayo okufuna mu bakazi gye nyiza okugamba mbu donna lugwamu obulamu buno bukuuma otya obulamu bukuuma olw'ensonga neesiga nnyo Katonda nze nemba nkalakata ndowooza ku Katonda n'obulamu bwange kyova olaba ebiseera ebisinga nsooka nyina engeri gye nkwatamu omukazi oba omuwala ne waba tasumulukuka eppata asumulukuka yekka ne yeeta sifoosinga mukazi sifoosinga muwala ekyo kyo kye nasooka okweteekamu buli ofoosinga omuwala be boolaba bafuna endwadde be boolaba ebiseera ebisinga bafuniramu ebirwadde ebyenjawulo kufoosinga kozesa maanyi ejjakiriza eryo eritalina makulu naye nze wendaba nyina ejjakirizi nenkulemerako kuba omuntu yenna ayagala omuwala aba yamulabye dda nti ono nno ayagala bintu ejjakirizi kasita oli ejjamu mutima bwoti oba ojja beera mu bulamu bwensi kyakubiri nze sigambe nti omusaayi guyinza oba ogwange tegukwatibwa n'ogwange gukwata era bangi gye bali eyo abagulina nga naye mulwadde naye nze neesiga nnyo Katonda kale Katonda yakuumye obulamu bwange okusinga nga nze MC Abbey nga Katonda yakuume gwokozeewo ekyokwekuuma nze kyenkozeewo era kati oba olw'okuba bukulu ndowooza nkuze ennaku zino neekuuma nnyo kati nyina omuwala ali omu gwenkalakata era omuwala gwenkalakata guma ku sitolero oba ogirabye guma kubanga nange nakusanga bakalakata dde abayaayeyaye siwe kiri nsuubira bakalakase singa babadde nti bakalakatidde ebbanga singa wazaala dda singa nkulinamu obwana nga bonna ku bbanga lyenkunkumulidde naye ebbanga lyemaze naawe tonnazaala kyekisooka ekyokubiri tonnandaga nti ddala yeggwe oli yennyini kuba ebintu byokwagala bino bizibu osobola wangala n'omuntu myaka nga 2 oba 10 nga takwagala nga nako nga just akwagala bwagazi kubeera naawe kwejaka mu banne nti nze mukazi wa Abbey kwejaka abawala bangi nnyo ebintu bingi byebagalako abasajja okimanyi ekyo mulimu omuwala ayagala omusajja olwa ssente mulimu omuwala ayagala omusajja olwa tutumu mulimu omuwala ayagala omusajja olwa saizi kati nze saizi yange ndi kasajja katono kawanvu nze kasajja nenyumiriza mu bitundu byange ebyekyama basinga babiyita bya lukale
ebitundu byange byekyama byenyumirizaamu nnyo kuba si binantalabika si bye bya bulijjo so teri muwala gwe nyinza kweyambululira oba kwejja mu ngoye nga muwala munene oba mutono oba muwanvu oba mukazi mukulu n'agamba ono omuvubuka yakula bubi bonna basiima busiimi era oli ngenda okweyambula bwenti agamba bano eki ekindeese nga kiyanjawulo olaba we mbadde ngenda okufiirwa byebintu byebaba balowooza mu mutima buli neeyambula so mukyala wange oba nga okimanyi nti onjagala kolayo ekitiisa zaalawo awo obwana obwa non stop buli mwaka yiwawo akaana onzalireyo obwana buna naye kati onoobeeramu eyo embeera kati tuno tuyingidde emyaka tuli mu myaka 3-2 tozaala yadde akaana tonnankiinako nti oli lubuto tonnaba yadde okufuna olubuto n'olugjamu kati nze kakasa nti akitegeeza nja kutwalirawo naawe nga wontwalira tweyagale mpaka woliwulira nti ebijanjalo mbikunkumudde bifuuse biddeeya oveemu ekyapa nga Abdulmulasi wakiyita naye nga muzikirize MC Abe mwenye bannange abalaba sitole yo mpanvu naye katukomekaawo abasigadde nja gibongera olunaku olulala nsigadde ze MC Abe Kamana once again bane by the way abawala abakyali eyo nga olabika bulungi nga oli katonotono oli muddugavu teweeyerusa ng'oli muddugavu oba ng'oli mweru ng'oli munakyo kalayo sifayo oba olina ssente sifayo oba tolina ssente sifayo oba oli mulema sifayo oba toli mulema sifayo mu mbeera yonna gy'olimu kasita oba ng'oli muwala ennamba eyange eri 0745 33 10 80 ye namba gye nkyakozesa kati naye nga sawa nanja kuzzaako ennamba yange abaana ab'obuwala ng'oli eyo wandyetaaza okakasako ebyo byenjogera kuba mulimu abawala munne nga mbyogedde naye nga gabanne nenkakwatako bannange nenkakwatako ako akavubuka ayiyayeye munnange yenze gyendi nkubiraako tusisinkane abula tetusinkana mu kifo kyakwekweka njaga tusinkane mu kifo nga kyalukale hotero oba baala oba nga waliwo abantu kale so nyinza okuba tuyinza okugenda mu kifo ekyokwekweka nenkutuukako ng'oliko obulemu ne tulemagana nonkwatirayo so nfunire ekifo nga kyalukale nsigadde nze MC Abe Kamana once again ona comment yonna kale bwetyo tubale ne MC Abe ngayo muwulidde si bigambo byange bigambo bya MC Abe obadde oli ku Brown Skin Events YouTube channel mukama abakuume